Empaka zenabaddemu zibadde ziyitibwa Miss Elite World nga Miss Elite World si banalulungi byokka kubanga muteera kulowooza mbu empaka zibeera banalulungi bokka. Waliwo abuuzizza mbu ki? Waliwo agambye mbu actually when nakola first interview nga nkyali Egypt bambuuza empaka zeolimu zirimu abakkiriza abawala abalina abaana and kyekyo kyenjagala okubanyonyola. Miss Elite teri ku banalulungi bokka, eri ku mukyala, the woman of today. Kiki kyokoledde society? What are you doing in your community? As Judith heard, I am always fighting gender-based violence, and no matter what comes my way, I promise to always fight for that. So ekyo kyekyali kimu ku bintu ebyankwalifyingisa. Ekirala, ndi nalulungi, ndi mukazi wa myaka 35 naye nsinga obulungi, nsinga n'olususu abaana bonna abangi ab'emyaka 15 ab'emyaka 18. So those are two things that are very important to the community and to me. I am doing a great job helping the community, trying to fight gender-based violence. I am a 35-year-old woman, but still looks sweet 16. So Miss Elite is not just about banalulungi. Chiriku kiki kyokoledde eggwanga, kiki kyokoledde community gy'obeeramu ng'omuwala. I'm a very beautiful woman. Ndi mukyala mulungi, olususu lwange luli ku clear, luli ku sure, luli ku original. Seye lusangako olususu lwange representing awenva. Ebyampanguziza, engeri gye neeyisizza nyabo, engeri gye njogera, n'ekiki ekiri mu mutwe gwange. Kino kyekintu actually nakipostingako, and I must say Abrams was one person eyaddamu n'agamba honestly tewali kyalaba tourism board kyekoledde abantu abali mu fashion industry. Fashion industry has been ignored. Tourism board teyampa wadde ne $10 ekigamba mbu bw'otuuka ku airport munange nywayo ku mazzi ojjukire mbu Uganda yakuwaddeyo, teyampa. But as us nga bwe mutulaba wano, Katonda yatuyamba fena. Sheraton yakwasaganya, Brenda Miss Uganda nekwasaganya, Abrams Asfa, netulaba nga olugendo lugenda bulungi. Wabaddemu n'abalala bonna, buli omu ali ku kipande kino temulaba yatuyamba, naye eggwanga nga Uganda tebalina kye batuyambako. But the UTB manager bamuyita Lily? Yeah, yali muntu eyasooka kumpeereza. Congratulations. We are proud of you. But did you try to reach them before Nagenda? My dear, yes. I reached out na meeting Minister Chiwanda mirundi ebiri. Na meeting mirundi ebiri olwasemba mu meeting nga actually engeri tujje twali mu COVID situation, natuuka embeera nga ngamba oba kina happening oba tekina happening, so I wasn't sure nali ngenda. So we bagamba mbu actually you're supposed to leave on the 19th. Awo nempapa nengamba naye omanyi, we have a Ministry of Tourism. They should be happy to do this because the tourism industry has gone so because of COVID. So nendowooza bwe ngendayo basaba bwati bajja kungulira ka ticket ngende ebirala birijja. No, they disappointed me and they didn't give me anything. Abana Uganda bagala biyidde, tewagala kukwata endagala neyeesibira matooka okujjako nga mukozi gwakozeseza. So they love ebintu ebiwedde. Singa saawangula, of course tebandimpeerezeeyo message, but it's good to see somebody atakuyambye nga akuweereza message nakugamba congratulations, I'm proud of you. Bubaka bwe njagala kuwa tourism board is balekeraawo okuleeta international celebrities to our country.
because tukimanyi babawa ssente nnyingi obaleeta e Uganda naye ffe abeetaaga obuyambi mpanise flag ya Uganda since day one. And even at this moment, I'm still flying the flag high. But we have so many celebrities above ebweru bebasasula $1 million to come and just take photos. Ne bayingira mu chopa ya muzeeyi, ne bayingira mu mamotoka ga gavumenti, ne bagenda ne bachakala ne babakuba ebifaananyi just because b'America, just because si baawano. Naye ffe omuntu wa wano nze asobola okutunda eggwanga, nze atunze eggwanga, ffe abatunda eggwanga lyaffe kubanga ffe abamanyi kiki eggwanga lyaffe kyekiri. So if you can't support us, then shame upon you. Of course ffe twafuna amataka gaffe kubanga tutobye since day one, tetwandibadde nga tukiikirira ggwanga singa tubadde tetuli representable. Naye we twetuusiza kyekiva olaba batuinvitinga ku representing eggwanga kubanga batulabawo naye eggwanga lyaffe teritulabawo. Total number yalina kubeera 35 naye abamu ne bagenda nga ensi zaabwe due to COVID ensi zimu nga zicancellinga flights and all that, so ensi emu tezajja, so we were 28 girls. Then from Africa? From Africa twabadde ensi nnya ebaddemu Egypt, which makes me actually proud to be Miss Elite Africa because nabaddemu Egypt, Miss Egypt ayina myaka 19 naye I managed to bring it back to Uganda where it is right now. So tubadde Kenya, South Sudan, Egypt and Uganda, and today Uganda is Miss Elite Africa. Yabadde first edition, and then it's just the beginning. We are actually, I've also been asked to be the main franchise in Uganda. Yes. Ebirungi bingi naye kisinzira naawe agiwangudde birungi ki by'oyagala kutuusa ku bantu. So as Judith had bintu bingi byenjagala kutuusa ku bantu naye nga ekyamakulu ennyo ndwanira njagala kukozesa eno chance okulwanirira eddembe ly'abakyala nga bulijjo bwe mbadde nkikola nga nze Judith Hart naye kati bw'ogattako Miss Elite Africa mba nfunye amaanyi mangi n'eddoboozi lyange liba ligenda kufuluma ennyo. Sente gyeri naye sigenda kubala sente zange, sigenda zikubalira neyanza sebo. So thank you guys. Nyina obubaka obulungi mbagala nnyo ate musigale nga musupportinga Judith Hart. It's just the beginning. Ebirungi biri mu maaso. My last question. Sina criticism zempisemu. I not anything to say about Judith Hart. I don't really have time to reply to you because I'm busy and booked. We have so many events going on at Sheraton. We would love for you to always be at Sheraton. Tomorrow, Sunday, every Sunday we have brunch at Sheraton, and it's the best thing. Brenda Miss Uganda, we have so many things coming up. A. Bryant's Aina collection empia jenakola naye. The pictures are beautiful. Make sure you check out the new A. Bryant's collection. We on www.abryants.collection.com. Thank you. COVID mwamuhandolinze mtyanga muyolese empaka zino mwade mwambadde masiki obulungi babulayi batyanga muli mu masiki obulungi bwaffe bwe nali nva mu ggwanga bankebera sandifulumye eggwanga nga tebankebedde ssebo so nagenda ndi mulamu era nkomyewo ndi negative and that is why ate nga ndi mulamu nsula ne maama wange ogenda kunyambaza masiki nga ngenda kwebaka ne maama wange nga tugenda kwebaka bwe mba ngenda kulya ku tebo bwe mba ngenda kulya dina ogenda kunyambaza masiki nga ate maama wange mbeera naye buli lunaku oba abaana bange mugenda twambaza masiki olw'okuba covid weeri. Come on, ask me something better. Thank you. Yeah, I'm so excited to be here to celebrate my friend Judith Hart and also our winner for the A. Style and Fashion Awards. She's a 3-time winner for the most stylish female celebrity. I'm so much inspired by Judith's journey and I'm happy to be part of it. And what I can say is all the lesson I've learned from this journey is
there's no limit. Age is never a limit, because most of the criticism I saw was, oh, she's older than all the girls and all. But the thing is, if you didn't do something at 20 years, you can do it at 25. If you didn't do it at 25, you can do it at 30. If you didn't do it at 30, you can even, like at 35 or even 50. So I'm really, really inspired, and I'm happy that Judith made us proud. And she has, like, there are things we never did at 20, but we can still do right now. So there's no limit. Age should never be a limit for your dreams. And good luck, Judith Third. And thank you so much, Brenda, for the support you've given Judith. Mama Brenda. Yeah, the mama name really, really rings a bell. And thank you, the press and everyone who has supported Judith Third. Welcome to the Sheraton Hotel. I'm Jacqueline Nalwega Mugisha. I'm the Director of Sales and Marketing at the Sheraton. So Judith has been with us for quite some time now as a brand ambassador. We appreciate her support. We appreciate the success that she has reached upon right now. We are elated and happy that we are part of brand Judith, because it's a brand in her own, besides ourselves being the brand. So we will definitely be glad to continue working with her, and wishing her all the best and all the endeavors, and good vibes only for her, not bad vibes. And then we pray that you also continue coming to patronize the Sheraton. It's the #1 leading hotel in the country with a good heritage, been around for over 50 years. So experience, no one can beat experience anywhere. So please continue to patronize the hotel, continue to come around, have a wonderful day, and may we celebrate with her. Thank you.